nze Lukwago Swali luno olutalo lwe tulimu olw'okujjako Museveni ne Kagame terumanyi na kye bayita mundu. Okay, terumanyi na mundu. Luno olutalo luno lwa fe kati tuli bafuutu mausi bafuutu mimwa nena kyemalira Museveni luno olutalo lwe twakutte naye alutya talutegeera kuba amanyi luno olutalo n'emmundu toleeta era mbu ababadde batya bwakasajja kayina emmundu. First of all, we've got no national army. We've got no national army. What we have is a tribal militia. Webanga it is a national army. Katumba Wamala lwaki baali bamunyiga kubanga it is believed America yagala Katumba Wamala oyo akulire transition government. Luvola baali bamunyiga amasasi. Hey, we've got no national army. Museveni, Gaddafi, Bashiri, batya a national army bamanyi ejja bajjako. Okay, tuvola babati okuzimba national armies bayina zimerisha baba ne tribal militia. Kati wano oyina LDU, oyina simanyi, oyina bano ba Arrow Boys, oyina bano Batiboko Squad, oyina waliwo kamerisha akakulu ke bayita SFC. So abana Uganda mulekerawo okutya. Come out and assert your voices, okay? Kati tuyina bana abaana betwawero kaminga batusobedde. Bayina bagamba Uganda ni Rwanda ni Uganda ni Rwanda ni nonsense. Mbame Congo ni Rwanda ni nonsense. Buli dispersed around the world. Buli awo wetuvaayo okwogera ku nsonga zaffe eza Kabaka. Babutandika okuvuma. Kabaka mubanja wachi lwaki Rwanda teriyo Kabaka waayo. Lwaki Rwanda teriyo Kabaka mu masirumu. Wetuvaayo ne twogera ku nsonga za Kabaka. Mubanja ngani Kabaka yabutuulamu. Kabaka yabutuulamu wane Uganda. Tosobola fuga Uganda nga Kabaka tatudde mmenga. Vuba bali bamuparakosiza bamututte Namibia. Museveni kwe kwata kana Kanyarwanda Kamayiga n'akateekaawo Mikhail Gorbachev. Abamanyi Mikhail Gorbachev engeri America gye yamuteeka e Russia asule Soviet Union n'atuuka ku becoming US president. Ako Kamayiga muyino kakuba ebyemmundu mubiveeko emmundu tezina kyeziri nammwe. Mudomo gwe gukola kati ebyobufuzi bye tulimu mu multi-party dispensation. It is all about articulation of issues, okay, contestation of ideas. Asinga society gwe kola ki gwe kiririzamu kyovola ba ali multi-party politics abera anchored on slogans, mantras, engombo. Asinga okuvaayo n'engombe ennungi ekwata abantu gwe bakiririzamu people power. Tujjako dictator. Mwebereremu. Ono Besigye n'agamba mbu mwebereremu is a tribal sentiment. Ali no oba muli awo ne Ruzira mbu tabeerayo. Twabadde tuli awo twamwekanze bugoloobi. Ne ngamba Segirinya ddoboozi ly'ekyebando ne we yagamba omulamuzi nti nfa nga ye tebamutwala. Besigye ali awo bugoloobi awo bali mujjanjaba. Ne Ruzira tali nnyangayo. Mukyala we Winnie Byanyima okuva we bateekawo ekibeera mbu bakutte Besigye asula na mu State House. Muba muwakana temwalabye ebifaananyi ng'ali ne maama wa Muhoozi omuto Margaret Muhanga. Anko wa muganda wa Anko wa Muhoozi Andrew Mwenda. So Uganda needs to wake up. All we need is to amplify our voices to the international community to exposing Museveni's atrocities. Abantu balina holding accountable for the atrocities they committed ever since the 1970s. Ebikolobero bibazze bakula ba Bishop Luumu ba Governor Bank of Uganda ba Mubiru ba Beni Kiwanuka amunaweza tetumanyi baani aba abanyiga. Tactics ze bakozesa mu Jensanvu paka na kati Kagame ne Museveni ze bali okukozesa. Mutuyita badongo. Wake up Ugandans. What we need is to articulate issues in a way that discredits Museveni and Kagame before the international community.
The occupation that has been facilitated by the Western power is no more. Is no more. The backlash is from DRC. The liberation of DRC is a success story for the African continent. Thank you.